ne bakadde bange bonna. Kaakati etteeka kyeki? Etteeka bye bintu ebikuŋŋaanyizibwa ne bireetebwa okulambika entambula y'ebintu mu bantu era nga waliwo ekibonerezo singa oba olimenye. Nti singa totambulidde ku ebyo by'oyogedde bye tuyise etteeka waliwo ekibonerezo. Obuwaayiro obwo obuleetebwa okuluŋŋamya abantu n'engeri entambula gye tunaatambulamu. Nti bw'oba omenye obuwaayiro obwo n'obukwakkulizo obwo waliwo ekibonerezo. Tuyina enjawulo wakati w'empisa n'etteeka. Oba olumu empisa tebakubonereza. Okutambula ng'oli akasooli ku street awo tewali akubonereza. Tekiriiko kibonerezo. Naye si mpisa nnungi. Naye bw'otambula n'okwata ekikongolero ky'akasooli n'okikasuka ku street awo oba omenya etteeka era waliwo ekibonerezo. Enjawulo seberi etteeka letugenda okwogerako. What is a government policy? Enkola ya gavumenti. Government policy kyeki? Era by'ebintu gavumenti eri mu kufuga abantu. Era ekibiina ky'abantu ekifuga abantu. Ekironde oba ekitali kironde. Kase kibeera nga kifuga abantu. Nti ebintu bye baleeta okuyambako okutwala ebiruubiriro byabwe mu maaso birina okuba nga biyamba abantu nga bitambulira ne ku mulamwa gwabwe nga bo abakulembera. Nga bitambulira ku mulamwa gwabwe kuba owulira nti NRM erina 10-point program. Gavumenti policy yonna gye banaaleeta ejja kuba yeesigama nnyo ku bintu ebyo. Kyokka ate ng'ekigendererwa kuyamba baki? Bannansi. Government strategy. What is that? Government strategy ne police tebirina nnyo njawulo. Ne strategy y'engeri gye bagenda obiteekamu. Nti bino bye tusazeewo tugenda kubiteeka tutya mu nkola. Kati eyo strategy. What is the relationship? Bino ebisatu bikwatagana bitya? Etteeka, enkola n'enteekateeka. Kaakati ekisooka etteeka birina buzadde ki? Bwe batuula ne babeera ne 10-point program yaabwe nga bwe bagirina. Baleeta engeri gye baagala okuluŋŋamya puroguramu eyo ku bantu. Eyo ye policy. Policy ekigiyamba ye law. Nti policy eno okukola, policy twagala kulaba nti buli kizimbe kyonna ekizimbibwa kiri mu mateeka. Naye abantu bwe tunaabagamba obugambi n'ebigambo banaawulira nti nedda katuleeteyo etteeka ye law. Nti buli muntu yenna anaasangibwa nti azimba nga talina permit ajja kuweebwa ekibonerezo. Kaakati strategy etteeka lino tulikoze ne poliisi eno tugireese naye tugenda kufuba tutya okulaba nti etteeka lino likola. Tujja kuteekangawo building committee. Tujja kuteekangawo abajja okutambulanga ku sites ez'enjawulo balabe abantu abazimba nga tebalina bisaanyizo. Then ekirala eri etteeka lyogera nti omuntu yenna anaasangibwa nga takoze kino ajja kuwa engasi bw'eti oba yakuwa kusibibwa bw'ati. Teribuulidde ani anaasiba ani anaakuweesa engasi. Kati mu strategy muno bajja okuleetera nti omuntu singa anaagira bw'ati tujja mutwala mu kakiiko bwe kati oba kooti oba ekkooti ya municipal oba city oba wajja kubeerawo akakiiko akalina okutunula mu nsonga bwezityo. Eno mu byobufuzi bagamba I don't know simanyi oba ne mu legal bwe kiri naye mu politics bagamba nti amateeka gavumenti yegakola olw'ekigendererwa eky'okukulembera bannansi naye gateekeddwa okuba nga gali mu bulungi bw'aba bannansi. Lwe tuga nti etteeka teriri mu bulungi bw'abannansi. When can we say that? Kaakati lwaki nkibuuzizza nti waliwo amateeka ge tuwulidde mwe balooya nga mugakyalenjinze mu constitutional court kooti neegasazaamu muba musinzidde kutoga nti dino etteeka lisazibwemu lino. Kati ekisooka tulina ekitukulembera oba maama w'amateeka gonna ye constitution. Semateeka ffe waffe tugiyita grand norm.
amateeka gonna agakolebwa galina okuba nga geekwanya ku ssemateeka. Singa ffe bannamateeka tulaba nti etteeka eryo erifulumye lirina akakontane ne ssemateeka, tuvaayo ne tugenda ne tuwakanya etteeka eryo. Gavumenti erina obuvunaanyizibwa obw'okuleeta amateeka agaluŋŋamya abantu. Kituufu erina kubeera ng'ereeta amateeka gayamba abantu, naye obw'olumu weekanga oba osanga nti amateeka ge baleese bo balina ebyabwe bye baagala okuyisaawo, oluusi nga ssekinnoomu oba ng'akakundi k'abantu abamu gavumenti nga kagendereddwa okunyigiriza bannansi kayiseewo ebyako. Kyokka ng'ate ogambye nti etteeka oba tugambye etteeka lirina okuba nga lirina kubeera lwa bulungi bwabaki. So buli tteeka lyonna erijja nga linyigiriza, abasajja bano bafilosofa abatandikawo bagamba buli tteeka lyonna erijja nga libi yandiwakanyiziddwa. Tetuliwakanya nga tugenda mu kwekalakaasa ku tugenda mu kkooti era ne kkooti baagiteekawo etaputa amateeka, kuba baakimanya nti gavumenti esobola okufulumya etteeka nga liki nga libi eri abantu. Ndendako katono, kisoboka nti gavumenti ekulembera abantu n'efulumya etteeka kweneekulemberera abantu ng'etteeka eryo bye ery'abantu. Ekyo kituufu, kisoboka olw'ensonga nti bw'oba ogenze mu bintu bino ebya politics, history yonna gye bivuddemu, ate gavumenti zonna gavumenti kakundi k'abantu abamu abatwala obuyinza. It is not the people for the people by the people. Ati kaakati tukitwala nti abantu be babalonda, be balonza akabondo kali ke twogerako. Yes, akabondo ako kalondebwa abantu abangi okuyamba bano abangi. Exactly. Yes, naye twegendereza nti gavumenti ezisinga abantu abo bwe batuukayo beerabira ekyabatuusaayo, si bonna naye abamu beerabira ekyabatuusaayo ne batandika kuyisaawo byabwe ne bava ku kigendererwa ekinene eky'abantu abangi, then n'okunyigiriza abantu. Kuba mu bukulembeze bwonna politics mu nsi yonna abantu obw'olumu abakulembeze balaba nti beetaaga okubanyigirizaamuko babeeko ne bebakola ki bayisaawo. So kaakati amateeka gavumenti olw'okubeera nti kati kiringa nga taata bw'obeera ewaka n'ogamba nti abaana mwenna mulina okuzuukuka nga ssaawa 8 ekiro nga nkomyewo, eryo teeka gw'oliyisizza naye lirungi eri abaana ab'ewaka beebaze bali mu tulo, naye gwe buli ssaawa 8 z'okomawo balina okuzuukuka, gw'oliyisizza era tewali agenda kukuwakanya. Naye lirungi si lirungi eri b'olireetedde. Ate gw'oyinza okuba olina ebigendererwa bye ebirala, maybe oyagala kubeera nti ssaawa ezo oyagala kulaba oba abantu bo bonna be bali mu nnyumba, naate waliwo engeri endala gy'oyinza okukikolamu. Genda ng'olaba mu bisenge byabwe olaba oba mwebali, tuuka ng'obikkula buli muntu oba ng'onyeenya olabe nti oba abantu bonna bakola ki okusinga okubazuukusa. So kati oba olumu amateeka engeri gye galeetebwamu yenzibu yenkyamu, kyobola atuvaayo ne tugamba tugende tuwakanye amateeka. Constitutional Court eyo kkooti etaputa amateeka, oba olumu eba advisinga ne bagamba etteeka lino lirungi lye mwaleese, naye obuwaayiro buno kano ne kano ne kano mu bikyuse, nga bwe walaba bwe bakola ku tteeka ly'okuwozesa ba civilians mu kkooti z'amagye. Mu bimu ku bye baabagamba ne bwe muba mugambye okuwozesa abantu bano mu kkooti ezo, abatuula ku kkooti ezo bandibadde baasoma amateeka nga bakugu mu by'amateeka. Mu bingi ebirala bye baayogera wadde baagaana ba civilians okukozesebwa mu kkooti eyo, era bwe kye badduka ne bagenda ne bagamba ekkooti yonna katugiyiwe, era kati bonna abaliko balooya twasoma nabo amateeka. So kaakati kyekyo fonna awo kangira nkomawo. Nze nsalawo oba okomawo oba tokomawo. Njagala ngenda okuleeta munnabyabufuzi ono Haji ng'alina byakyusizza okusinziira ku looya byayogedde. Njagala kanso tuddeyo ku katono emabega oba oliawo we twabuuse naye tetwabuuseewo twakigendedde formulation y'etteeka. Gavumenti katwogerere mu democracy ono bwe tulimu kati, etteeka bwe liba likolebwa
soko tuwe genesis entuufu ekyalibadde kikolebwa ekituufu kuba etteeka likolebwa ku lw'obulungi bw'abantu njagala ndaba abantu bano we bajjiramu etteeka likolebwa litya formulation yaalyo lituuka oga nti kati etteeka kaakati etteeka mu butuufu lyalibadde liformulate mu butuufu ffe tuyina ekintu ekigamba ne baba batusomesako akatono nga bakusomesa ku by'amateeka bakugamba parliament yekola amateeka. Yes. So omuntu yenna omulonzi alonda amanyi nti omulonzi we gw'alonze yakola etteeka. Era ebiseera bingi tuvaayo nnyo ne tubagamba kati ani yaleese etteeka eryo? Kati amateeka gavumenti esobola simanyi baaja akakamaakinzi abalonzi baffe bwe baba balonda ddala nga balonda katugeti candidate rule baba balonda agenda kukola mateeka ndabe netegereza jja netegerezaamu agoberera tugende mu maaso waliwo gavumenti esobola okutuula n'egamba nti twagala okuleeta etteeka nga liyambako ku kino na kino na kino. Netuula bulungi yo n'egamba ani agenda okulireeta ne balondayo omuntu omu. Kati omuntu oyo ne bamuteekateeka n'agenda mu kakiiko bakayita First Parliamentary Committee atuulako balooya bakugu be babaga etteeka eryo. So ono ajja na kirowoozo oba gavumenti emuleetera kirowoozo eryo ly'olira lye bayita public bill. Naye waliwo omuntu eyeevaayo nga Ssekinnoomu nga bwe mwalaba Muhammad Nsereko bwe yavaayo n'aleeta etteeka ku bya computer misuse act eyo gye babeera bakyusa buli kaseera bagiteeka ku bikukujjo nti ye yavaayo ng'omuntu Ssekinnoomu. Kyokka era still gavumenti oba parliament bakusindika mu kakiiko ako tekayamba gavumenti yokka. Naawe ogendayo n'otuula ne muteekateeka etteeka lyammwe ne muteekamu ebirala ebyetaagisa ng'abakugu bano bannamateeka bakuyambako bo gwegwabwe. Olina okutunuulira impact y'etteeka lino socially ku by'ensimbi mu Uganda wano lisoboka lituyamba litya okusinziira ebyenfuna byaffe nga bwe biyimirira financially then socially mu bantu baffe biri applicable. Tetugenze kwewola bwewo ziteekamu bazungu bakyerupe ne tulireeta wano. Tuli modifyinga litya okubeera nga lijjamu kankanyonyole ng'omusomesa nti mugenze ne mweyazika etteeka e Cambodia gye baga nti omuntu talyenga biwuka. Okulya ebiwuka kijja kusibya emyaka 2. Olina okusooka bwe mba ndireete Uganda ab'e Masaka abali batya abali b'enseenene linaakola gye bali enseenene ako kwogamba. Kati ekyokulala political wise etteeka lino ligenda kukola litya? Tugenda kuleeta etteeka kati linga erirwanisa gavumenti. Kati embeera gye tulimu tuli mu mbeera ya multi party system. Etteeka lino lyendeeta ligenda gira litya? Akantu ako nno nsaba tukatereke ka politically kuba tugenda kukakomyawo ku kweno sovereignty bill tetwogerako ti bw'oba oleeta etteeka okimanyi tuli mu multi party system. Political environment yonna ogitunuddemukko oba otunulidde side emu webale nnyo. Kakati ebyo bwe biggwa First Parliamentary Committee neetegeka ekintu kyonna ekibaga bulungi nnyo nekiweereza mu government mu parliament. Parliament bwe lijja okusooka balisoma era ne balyanjulira abantu alirese n'aliyanjula bulungi nnyo ne bagamba ababaka mugende muddeyo wansi mu bantu abaabalonda etteeka lino mulibuulira abantu mukomewo wano mutubuulire kyemukoze eki kyemuggyeeyo. Ekyo nno twakirabako ku tteeka lya Rafael Magezi lye yaleeta ery'okuggyawo ebisanja. Bwe baatuuka okulonda abantu abalonzi ne bagamba oyo MP byaffe byayogedde si bye twamugambye ffe twamugambye tetulyagala ye ate bw'atuuze ye agambye nti balyagala. Kati naawo nawo waliwo obuzibu nti mumukola ogwammwe ne mutuma omuntu nti agi tukutumye kye tukugambye genda obagamba abantu abo ffe tetwagala
bwatuuka eri ng'aganti Haji bwatuuka eri olw'okuba bamuwadde ensako ng'aganti bagee kwe bafiira abantu kwe bafiira. Kati awo nno nawo waliwo obuzibu. So kaakati abantu balina okubeera involved. Mu bantu abo okubeera involved mwetuleetera bakayinga kuba ate bo bali nnyo ku ground. So buli muntu alina okubeera involved mu tteeka nga linajja. Naye kye twebuuza bameka gabeera gajja mumanyi engeri gye gayitawo tuka n'okutuuka nga tolimanyi ne bagaa lino lyalino nga lyafulumye so kale bagalaba ku mawulire oba nga waliwo gwe likutte. Omuntu lwaki bamuinvolvinga kuba etteeka lino likoleddwa ye ligenda kulambika ye, bwe kuba kunyigiriza linyigiriza gwe, bwe kuba kuyamba liyamba gwe. So olina okuba nga omanyi ekikola ekiri mu tteeka. Kati bwe bimala ebyo ne muddayo mu second reading ne balisoma okwokubiri emwanja bye mwanjudde. Kati bwe muleeta reactions ne baddayo ne bagenda nga bakola ennongesereza ezo osanga ze bataala. Kati third reading balireeta balisome bannaayo okusinziira ku bye mwatuleese bye mwatuwabudde kikino. Kati awo we bagamba nti likole ki liyite. Mpaka parliament olabye kyakola ekyo kyakola. Kati bwe bagamba nti liyite we bagambira those saying aye simanya those saying naye. Kati awo nawo waliwo obuzibu mu parliament kuba enfunda nnyingi zetuwulidde ng'abantu bagamba naye ali wali ku katuuti n'agamba majority has it. Ampuliriza kanso kyagamba nti bwe batuuka ku mutendera ogwo sipiika ng'abuuza nti baliwo abaliwagira muwanike nga bawanika abataliwagira kati bwe baba bangi ngaga liyise majority baliwagira. Kati nno n'ennonda eyo naye twagiwakanyako mu kkooti era waliwo etteeka lyali njerabe ekkooti n'egamba ennonda eyo mbi. Abantu either bandibadde bawanika emikono oba ne bawandiika. Naye kati ebyogamba nti bw'oyogera bwogezi oba yogera bwogezi. Nze bwe ntegeka ebisajja byange nga 8 n'ebyala n'ebiriisa bulungi ne bijja nga birina amaanyi mangi nebyogeza maanyi kitegeera aliawo buzibu. Naye kaakati bwe baliisa basobola okugamba nti liyite oba teliyita. Bwe bagaa nti liyite waba wasigaddeyo omutendera gumu. Omutendera ogwo gwa pulezidenti w'eggwanga kati bwe tulina Museveni akola kye bayita assenting. Awo wonna ekyali bbiiru terinafuuka act. Kati bwe lituuka ewa pulezidenti kuba jjukira pulezidenti naye alina bannamateeka ababe n'aliyitamu bw'ati n'alaba n'agamba okusinziira nga bwe mbirabye wano kye mwakoze kikyamu. Nze ndaba tekitwala ggwanga mu maaso nkomezaawo mulizzeeyo mudde mulitunulemu. Balina okulitunulamu. Kyokka bw'atunula n'alaba n'agamba nti lino liigiri buli kimu kiryoke ng'asayininga kasitaayiwako omukono bw'ati amateeka ga Uganda gonna singira mugeegendereza page I think oba esooka kubeerako omukono gwa pulezidenti. Awo abeera akoze kye bayita assenting. Awo nga lifuuka act nga lifuuka etteeka nga litandika okuluma. Waguteerako n'awumuza peni bw'ati otereevu. Enkya kanso ng'akeera mu kkooti nga okusinga ku tteeka. Kati nga n'omuntu yenna ajja okulikwasaganyisa nga bw'olaba eno amendment national building simanya biki ebyo byetulimu nga lijja ng'olwo litandika okukola. Kakati nno bannayuganda bampuliriza etteeka bwe lityo bwe ligira. Wambuuzizza ekibuuzo nti lyandibadde liyita litya? Bwe lityo bwe lyandibadde lifuuka oba bwe lirina okuteekebwa. Naye ekibuuzo kye mbuuza ggwe na buli munnayuganda ampuliriza ekisooka bameka ku mmwe abakimanyi ekyo? Ekyokubiri amateeka ameka abakulembeze bamwe be bazze ne beebuuzaako ne mubawo ebirowoozo byammwe. Kati nno kiddayo ku kintu kimu era nsaasira baakayinga bano nange neesaasira naye nze kye nasomerera buli bw'ovaayo okubaako okubuusa bannayuganda mu nsonga bw'ebyo